mu kutwetinga ne bakuwa ssente ne bateeka eddagala mu mayiti. Mukwano zimpa n'enzirya nenga sikikoze. Na coincidence chef olina gamba njagala ontereka n'akagoye ku mugenzi. Nedda mukwano ate nze kyenfuna nti client ajja n'agamba mani ono. Tiba viewing kati nga mulina okukola overnight. Sokoleke. Ebaayo. Ofunako client. Customer. Nagamba babanga bali ku barbecue. Non trade nenda mwe. Na omuntu ajja naggwawo yenna. Of course no fukevo. Ne gumba. Banga bodi. Ne munayo tubabwe tuti. Toloza nti okidomola. Ne skale gwawo. Of course. Tofuna nko mufa kulosa. Ai. Kubokozeeko. Ngando sezachi. Anemesa olosa family alosenze mkazi watu. Kwa tamani. Kya zoga zino zo sirizeerabira mulimu guno gwenkoze gwali gwaluwa walaba omulambo omuddugavu not that abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kaswe kigambo it is happening manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatana tagwa subscribinga akade kaseko mpola that you get notified each and every time that we upload. Yakanda bogusose yakava mu komere yakazukira nga afana ozukira yakafuna wifi yakafuna data olaba Shalom Hadad Kawes ngoli ku Shalom 256 agamba ku sets banzeka ababive banteka mu center bifa natural health services basangibwa masengerawo opposite masengere kwa kuza 752-624-27 bakugenda bisabutonde onyaku olwaleero lunaku lwa mukisa tugamba ku Shalom 256 your story matters yakoza YouTube eno kulya ku story ezimu ziba mu kituncha mu nyanga temuzimanyi ezimba neba mwe mukola nabo tuzireeta we give them an insightful in a detailed manner so that ofune ekisinga olero ndine Debbie Debbie mwala muto should I say muchala muto mayiga awali yanga asaka kagambo ka muchala omuchala aba mukulu nenga ate bukyenda ekitongole twani eddembe bagamba eddembe ly'abakyala kirigambe ly'abawala Debbie muchala akola mu funeral service okyakola nkola pakati agamba tuwe embozi Jesu yambo jjajigamu yava ku byokusireyinga ebya send me data send me transport bichi yabyesonyiwa naga kangende enkolomwe gwe yafuna gwa kola mu funeral service okuteeka abavudde mbulamu bw'enseno tukwanza ku Shalom 256 amanya gaffe ngo jjeko limanya lya Debbie erinnya nafuka Gloria nafuka Gloria ngane dirangiye nafuka abera bange oli mwa mukyala muganda that's beautiful thank you mukyala mufumbo no I'm not why you not married because I don't want yeah na kigamba Shamimu nampakanya nagamba Zubeda nemugamba ali abakyala bonga tebagala bufumbo tebagala mbaga nangamba taliyo tonakyusa sinatuusa chai chetekateka wagala kweteekateeka otya mukwano kyakola sente babasajja b'ennaku zino bamanyira oba toyinaawo abasajja b'ennaku zino bajoozi bw'oba toyina ssente
ate bw'ajjanga oyinamu ate akumanyirira ne ku kikyo kati you give it a space. Kati obeerawo otya omukyalo omulungi olina ssente nga tolina musajja? Nze kikulu nga nina obulamu ne kasente. Waliwo ekibanja waliwo ekibanja ettalya mmere okiwaaki kyokka teetaaga musajja right now no. Eyasembayo kyogera yagamba seetaaga musajja yakomekeza adadde musajja w'abendi. Anyway, buli omu ayina. Because I want someone who's going to be true to themselves. Yes. Nze so atwala musajja mufumbo. I cannot break another man's relationship. Yazaala musajja mufumbo. Ekyo ekintu ky'okugamba nti okutwala omusajja omufumbo sinze aba yeekwanye. So would you date a married man? Nga you know he's married. Tukatekola shalom. Mwensi mufumbo. Wabanku nedda. Ate when kitegeera even after nga tewangambirawo era you quit. Bw'omanya mbu naye yankwana naye mufumbo nga tangaye mufumbo ng'oleka wumbwa kaali. Si byangu okompitinga shalom. Naku zino abakazi bazibu. Yakunyize dda. So time okufumbirwa you give it time. Si byakupapa. Kuba n'abaliyo bakaaba. Si buli. Just boogera. Fumba fenga buli mwesanyu nga we are happy. Ebibeera mu kisengere tubimanya. Ebyomunju. Ensirika zaafuuka ensirika. So I will sigama nti sigenda fumbirwa. I will. With time. Katonda nga naye anteereddemu oba bakiyita batya. Baraka omukisa. Sala zange ze musaba. Oli mu Katuliki? Yes, I'm a Catholic. Nobanga tolina kufuna bano basaabavubuka saabakristu mu kereziya. With time, change cha time. Anjira ankola. That's why I decided nasarawo ningamba kankole mu funeral service. Mpola. Wangenda okubuuliza otandika otya okukola mu funeral service? Okola mu funeral service ki? Nkola miles funeral service. Miles. Yeah. Ane mala nfera no mumpaka offer. Kati goli msilamu ekyo kiri easy. We do. Toli nyo expensive. Toli wa coffee, toli wa kuzimbibwa ntana. So, ebyo biri easy. No, sikusulayo amalimba. Kati oba ekisesa like I don't know. Simanya tungaya kikola ntya. Most people think I'm a Muslim. Are you for real? Everyone thinks I'm a Muslim. Auntie. Jukira nkola amaduwe waka, mchala Muslim. Bana bana Uganda, ndi mu Protestant. I'm a born again Protestant. Muna anya funeral service y'abasilamu. Yes. Mujikola ddala ngo musamu ajikola bino ebyokumunaaza byomunyiga olubuto. Definitely. Chovalaba mu funeral muberamu amadini manja. Tubeeramu abasilamu. Naye nga kitegeeza nti balina linda ate musiramu. Tukola mwokya n'okwokya. Of course. Webanga kira nti wayagadde. Mwamu funyo kira nti nga wakumwokya. Nga muyindi nga simu na Uganda nga muyindi. N'abana Uganda abamu just biba secret. Tugenda bayo tukwate live nti twayokyeza mu Uganda. No. Biba secret. Gwe. Eggwanga nga lya advances. Mu funeral service yamwe. Zonna companies. Bokezaako mu Uganda. Naganze njagala nfe njagala banjoche. Aba ina busungu aba yanyiga. Chabayagala. Olado ogenda muliro. Tegeza kyo muliro. Like I can't imagine if you're going to hell. Have you what like what are you going to say? Ebyo wandika ekitugamba. Okay. Omuntu ono tukagenda tufuna process y'okwokya omuntu ono. Nabanga baziika mutaani w'omugagga omwana mu Kampala n'abasaako enku. Enku isobola mmalawo omuntu mwokya mu kya process y'okwokya omuntu eyo. Of course, like bamuteeka engawo walaba then balina ebirungo bye bakozesa. Omulambo bagulunga. Bye bateeka ku nku okwo. N'abasaako lato. Omuzigo. Kubanga muzigo. Bananyini mugenzi nomutuula distance wali anemu. Barete kiba abaganda batakisiki siri nyo muganda ensikiya biba namugwe basakuli already abeeri wansi kati enkuba ziteeka kongo temuli yanga abaluka eriiso pu
nga mumwokya wekiri babanga bali ku barbecue nontry namwe ne omuntu ajja naggwawo yenna nofukevo neggumba banga boodi naye munaye tuba bwe tuti tulowooza nti okidomola ne sikaala eggwawo from those nku ate nga eba okyababbi basigalawo kawumubbi ate mmokya yena naaba okyababbi akamokya poliisi neetuuka yenjawulo eriwo era jjukira muba mwekuŋŋanyiza mmokye naye mbeeramu abatiitiizi n'akuba essimu poliisi neetuuka of course ne bazikiza omuliro so taggwawo era mulaba paati eno eggweddewo ng'ayiddeko jasikine ki ekiyinza okuleetera omuntu nga munnayuganda okwagala okumwokya nga tulina culture obuwangwa nini kati olaba funeral service mulimu egunyinyi waliwo oli agamba nze wenfanga tebanzika mu coffin nange tinjagala ne bamuzenga mu mbugo nga emulaba muzeyi magala wayogera sagala nze embugo sagala coffin esagala kunzika nga musiraamu kati bena kukola yes njagala banzike nzigwewo how like sagala ban preserving njagala nvunde ebimala binfunemu bala nze alawanze I just want nakola ku Sharon miles mbadde contract ambazo funeral service mujja kunkolako senga Allah abampise naye sagala nnyo keesi sagala keesi njagala banzike banteke ku ttaka naye sagala ate munjuweko ttaka liberi no kati yagala tukuteekeyo ng'oli mu kasuuti ko bw'oti tuteekeko ntayimba amabaati then tukeeko enkokoto obeere oba nkyogera enkya nkwana agenda kwezimbira n'entaana jjukira eky'obuyisiraamu kino kabuli eyo ngeri bannyinnyolamu kabuli eyinza okumpa ebyange eyinza okunyigamu kati wali omunnayuganda agamba nze njagala nfe njagala banjokye bwokya famire nekkiriza abamu tubiwakanya famire ziwakanya ebintu ebyo kati nno olaba omuntu waba alamye ekintu okikola nga Sharon walaayi emizimu gikoma kyapeningirawo I have a story my former company gyasooka okukoleramu bafuna scenario omuwala yafa na yali nga itunalya nengamba bwenfanga mufisangako ebukujje wa mama wange bamuzika so she used to like ngabagamba kati we yafa netumkolako nebamutwala bayitawo buyisi ebukojja emmotoka negaana ttambula I'm telling you oba oyagala owakana akakaguni nebukedde yakakwata nebagamba omulambo gugalyo genda mutuka ya funeral but tebamanya kyali behind nebaleeta emmotoka endala nayo negaana nenga it's just a matter of okudda reverse ate bino ebagamba tulinye balinye ku maji nga batambula namwe mulinnya ku maji ya funeral service why olukusaamu swi mukama tukulembere mpaka yatulaga njagala embanga nfudde era ati njagala kuja kufa nemera nja kufa of course tewali atagenda omwana ali nsikira ani okukwata ekimuli atwale ku ntana jjajja wange omuganda jjajja wange azaala jjajja wange jjajja wa jjajja wange batwakula naye awe ntinda but yanjagala nnyo ngamba naye kati wofa boti nga tebanna kunjija mu ddwaliro nga tebannanziika omwana ali nsikira yenna ali nsikira bwendi wange yabansikira alina okukwata ekimuli alina ofuna ebimuli 2 kyayinza okuba nga agenda okusikira ng'ekiramu gwe wakiwali Masaka ne kati era ano babiri bali baawo alina ofuna ebimuli 2 ekimu kya jjajja wange agenda ambikira amugambe muzzukulu wo awummudde twagala omwanirize ategeeze jjajja wange then ekimuli ekyokubiri mukulu wange bamitanga Shama gwe nali nzirako yafa ali musinyafu naye amuteekeko ekimuli bamugambe munnange mutoowo wuunaze byokka byenjagala nze saagala bingi naye senga temubikola nja kuba omuntu oluyi nagaana okwokya embizzi mu kuziika kwange saagala muntu nemuziki byemwokya embizzi ng'omuntu afudde bano bannakyalo nja kuba omuntu omuzito gw'embizzi ng'omusonsoke mu nnyindo saagala nze kwokya mbizzi nga nfudde
Otandika okukola mu funeral service ojja bwe ekirowoozo? My journey okukola mu funeral service teyali nnyangu. Wabisomerera? Nedda. Bajja kubuuza course change. Nedda. Saagisomerera. But to cut the short story okubanga In a nutshell. Nasomako. Bwe natuuka ebyokusoma n'ebigootanamu nalina bato bange abalina okusoma kati nze nga nno okubiteeka cold nembeerawo obulamu bwanyiga ng'omuwala yenna ali 16 17 nze nakolako nomubasharon ng'oweereza nga mbeera nkawunta naye nga muganda wange teguggwa naye era samala ebbanga shortage nga ziringa shortage nakolayo emyezi 3 nendaba nga wano nedda. Actually nze naye njagala kuba journalist nga negomba ba Farida era I respect her kubanga yankyazaako ne kumwasiza emutya. So bwe natuuka ekiranga ndaba tegumala ne ngamba akanzireyo ewaka nembeerawo. Mami ne dadi gye bali? No, my dad yafa. Ng'oli muto? But mami waali. Nga sinankoze ssebo. Nze ndi mugundi omukulu. Bamulekuwa abakulu. So nembeerawo. So COVID came by that time. Era ndi waka wasenga nga makindye. Netubeerawo. Kati okukola mu funeral bali balowooza nti kyajjabuzi. I lost my jajja. Sezaala mama wange gye yasooka ozaala first born. So nengenda for a burial. Nagenda kiro. Kati nensanga funeral service. Nengamba jajja mukyala kati sente z'okwejalabya. Lwaki musikoze emirundi lwaki baziguzeemu emmere abantu bakole ki? Balye. Ne nali muto like tubeerawo. Kati enkeera ntugenda ku church. Kati abaana abaali ku team there were 4 boys. Balina condolence book gye bakozesa. So they were like, can you help us? Nembagamba nze ebyo byangu nnyo. Naye nga ate ndaba bafyuno bali mbusuuti naye nga bano bakola mbafu sobola. But later on nembayambako. Kati twakomewo waka nga bagenda saba burial time. Netuulaawo ne bangamba kino osobola okukola mu funeral. Nembaga mmwe temukiddanga nawe. Teswakola mbafu. Look at me. Banda batya nga ndi mbafu. Nebangamba nno osobola. Nebangamba olaba ojja kukola nga buli ogenda mu so do you get your money? Konze newe munnanteekamu ekya ssente nzaagala neesijja. Nebangamba kati nga omanya abavubuka ne sharinga contacts. Kati boy baatuuka ku office. Babagamba twafunye ka field lady ati kalungi kapote. By then I was time. Nga tebampita. Office. Kati mogenda kukola ki? Bampise ntwale application. Nga job description yeri ki? Nembagamba field lady. Nembagamba nze. Ne kati my auntie. Nangamba no. Try. Olabe. Nembagamba nemugana nawe ompaddeyo. Nanga try. So nengenda. Yali awo Mengo. Ninyaka boda. Nentuka ku gate ngenda bako. Nga nene ida teguggwa. Mu funeral service. Musajja nfanana nagamba ati anti neki. Kati nenyingira. Natuuka ku reception ebanzijjako benaleese. Ebanga tujja kweta konze. Manyi buli woteekayo application baga bajja kweta. Tebakuyita. Kabaka weddemu. Nenzira ewaka. Ati awo. Kati COVID yewe eringa akyase nnyo. Engamba kati ogonguwonye ne COVID yazze. Tubeerawo etuka mu gw'omunaana awo nga guggwako ne bankubira. Bangamba ekyogenda kukola. Konzewa. Nti waliwo abagenda timu egenda kukubira. Nze nasooka ne freezinga. Yesenga n'akagolola akasuuti. Mubeera mu suuti. Nebangamba essaawa zokkeera. Masharo mu nkeera nga ngenda Mengo. Niwe natuuka ku gate neŋŋamba neneebuulirira neŋŋamba nekiki ekyandeese.
nsooka nembirowoozamu ne maani nnyingira kati nnyingira nsanga abalenzi bali mu kwambala ne baŋŋamba take your bag in the car kati bwe natwala ensawo yange mu mmotoka guess what nasanga omwana yali akoze ku body nga ali kuva mu mmotoka nga body eri mu mmotoka naye ng'alese omutwe gwa coffin nga guli open kati kwe natuukiza amaaso mulambo nadduka mpaka kugeti namba kino sisobola mukazi afaanana mama wange like nalowooza ebintu bingi ng'omuntu yenna bw'atyo omufu kati bansanga nyimiridde ku geti ne bagamba sisobola kati supervisor n'abala ne ssente okulaga nti wekali kagwirawo kuba gwali gwakuziikirawo bakuwapa field nasooka nengolowoozaamu maani neegumya nennuma olulimi kati time yotuula ngamba ntuule gye nalabye omutwe oba ntuule emabega ku bigere era natuula ku bigere kuba ebigere saabirabye omutwe nagulabye tugende Makindye me am very emotional kati we baakaaba ate nange nakaabiramu kyokka nze alina obbagumya banaye tukakamira kati for your work was tukugumya abakungubazi kati omulimu gwange gwe nalina okola mu field kati era kubagumya kukwata kifaananyi kutambuza akatabo nakuyambako abalenzi ebimu nga tutuuka ewaka nze nakaabirawo nange bukaabi nanda ati sisobola kati tugenda my first field nakolera Nakaseke netugenda ntuuka ntandika omanyiira kuba kati ekyansurprise nga nti edda nga twabeeranga aka nga tufiiddwa nga bagamba tolya ng'omufu akola kyali mu ddiiro nga twatuuka mu kkubo ne bagula ebyokulya nga tulina omufu lakini ne tulya mu mmotoka lakini nga banyumya emboozi abalenzi banyumya emboozi baseka nga luli edda nze naaba nga buli omu abeera watu baba like bali emotion kati tutuuka ewaka tutegeka kati natandika omulimu gwange ogw'otambuza akatabo kanfuukira akatabo baavumanzi abakungubazi nali mukasikaati nga nze nandi kubya akakalu bulungi omukazi yanvuma ngaakuvumirayo simaweyo omukazi oba akyaliyo naye yanvuma like nga omanyi nti batuula babiyita groups batudde eno abatudde eri kati nenzijja nenzija wali bashaloma abavudde e Kampala wetugeyeza abafu ng'atandika nnyabo gyebali nze mami nejeba nenfukamira mu wakatabo nga nze nakowa buno obutabo bwammwe nduli simana ali bwasima kampani eba ki yali ezise nempa nze nabavumaavuma ntima nengamba if you don't want to sign tekyetaaga you pass it on njema yaluwedde nagamba naye mulaba ono omuwala kati be bano abawala bosanga batabani baffe ne babakuwana kati alina ekigambo kyagamba nagamba naye nensanga mutabani wange nakwana mwenna babiri mbatta nze nawunga nengamba kano omulimu sigenda gusobola kati nenkaaba benali nabo bacolleagues ne bandaba nga mpotose so they came batwala mu mmotoka ne baŋŋamba ago gakyali mabaga they're just welcoming you now mu system mbagamba sisobola netumala oziika netukomawo senga nemugamba siddayo naye bagikuba siriiwo kati webaddawo ku office balina comments ze bawaayo nti yakoze bwatyo ne bakoze bwatyo bagamba oli asobolera ddala wayitawo 3 days ne bamputa omulimu si gwa mwezi bakwapa field kati bw'ogenda upgrading odda ku salary kati second field neŋŋamba naye mukama kino kikolimu kiki saatukamba baali bampise naye I think that my second field when nafuna obuvumu nga ndaba nkisobola ekijja kijje naye nkisobola so I was like okay that's my first time ogenda nendaba we batreatingira body ku office kuba naye situukayo nga nkoma ku office batreatinga batya body omuntu ng'afudde okay katwaye muka process awo baga omuntu afudde bamulese kofi mumujje mu ddwaliro bamusala nga bulijjo ne bamukuba eddagala but we don't do the gundi ya postmortem tulina gundi endala gyetukozesa so nentuukayo ng'ali mukolako ne mugamba wetobitya ngamba
n'amala mukolako n'atuula li n'alya ennyama nemugamba ni anko nedda so nga like bonga used ne tugenda waka ntubeerawo nasooka nensoma embeera nemmanya kati wano okola booti wano so netandika system nenjiga nange nentandika kati okubeera kuoli atreating njige nenjiga mpola paka tekikanga mukwano kati wamuntu tugambe tofunanga mbeera ekkanza omuntu afudde accident ng'ona omutreating omukolako aba accident kibalwera nnyo fe bakolako like obakolako treatment baveeri nga bamaze omutunga bamugasigasi tumunona bunoni era kibalwera nnyo we tumugjayo kibalwera nnyo nokukola viewing o accident aba since accident kijja abafunye kibalwera era bananyini baclients bagamba ateri viewing kasa tukonfaminze nti yeye kati wabanga sa accident nene nnyo omutwe gukyalabika viewing esobeerawo mu kunaaza namutreatinga wano bagamba bingi bye mukola muteeka eddagala mu bafu family ezimu ekyo kiri mumwe bafamily members but yeah ate abakozesa influence bafuna debigwa omuwala akola mu kutreatinga ne bakuwa ssente ne bateeka eddagala mu mayiti mukwano zimpa nenzirya naye nga sikikoze why lwaki and I have a question lwaki mwagala nnyo abafu nga bafudde baakolako eddagala ne bamuwa omuzimu guleme kukomawo lwaki oba wamukolako ebikyamu bulamu oyagala omugire ng'afudde ofunamu ki tofunako incident eyo oli nagamba njagala ontereka n'akagoye ku mugenzi nedda mukwano ate nze kyenfuna nti client ajja n'agamba mumanyi ono n'ono tibaviewinga kati nga mulina okukola overnight sooka oleke bebaayo ofunako client customer nagamba omulaba onyo senga nabulo noono kojja omubiru noono kojja beeka tembakizo semberera omulamu nemukola overnight stay you don't sleep manyi bafande nga muyimiridde awo ku sanduuke like tumuteekawo nga wabeera mudiiro then netutuula akoowa nagenda neyebakamu nadda bwe tutyo because agenda tusasula nobwo omulimu mulala sebo kati wali wajja muganda mukyo laba omuntu we nga te wa Luganda aba tutyo already baba amugambye olaba nti I smile but wemba ku mulimu I mean business I don't smile osooganya omuntu okulaba omuntu we olwokuba family omuyaganye of course ogenda kola ki kati ngakyo nganya okulaba kojja wange wadde betulatina obutakkaanya mukwano weba order yavudde eri eyampadde sente tolina kyoŋŋamba mbeerawo nenyimirira tolina kyogenda kukola bwe ndeeta ekiguli negga ono kojja wange nina omulaba mukwano bw'olemezaako nga mpita nanyini kasente beerangiriraawo nga bakujjawo anti atyo kwe kuswala mu bantu kati olina kukola kyekugambye nti no teri viewing yasasudde ngambe teri kitegeera ate ekya family ekyokuteeka eddagala mu bafu mbo babeera basiba mufusima biki ebi like anyway nze sandi tekinyumira tekimpulikira na bulungi mbu oze siba mufu lwaki wamukola ebikolobere tolinafa kivaako kikunyumira kati nze atalina gwempala nakyo ekibeera kikuteezaako eddagala wabayo akuwalana bemukola nayo nga gagwe ofuna promotion ye oh my goodness omukisa gwa muno n'oba okoze otya kati wona nsiba ogenda kudda mu kifo kyembaddemu oba ogenda tula shalom wabadde ogenda funa likes shalom zabadde nga ofuna ng'omutaddeko eddagala byonna just byampono nze ekyo kyensobola okugamba naye babikola kati advantage gye balina bw'aba takikoze awa so okikolera ku ntaana that's why webanga services zonna zaffe era nowentaana bamugamba nti ono
Tonza kunga nakuziika muntu wange. Ngamba nga bagizimba. Tasembera. Anti jukira ajja kwetala smart tekitiyo smart kuyambeko. Kitegeera kati amugamba sebo tofayo babisasulidde. Fa bakola. Kitegeera. Ne mutumbula omusenta awo. Nzo kwebaka entana ku macha wako mawo. Asooka kwera lajirongo sana naddamu nakolo. Baba alisimbyeko dda. Mukwano obwa. Bwe funeral service bwe mala okuziika nga mugenda. Awo kibanda bashawo mtecha. Mwa basoko va wano. Main issue ya wano. Ndi sawa no ku nkokoto eddagala. Ne ndi musemi twetwe. Nero nobo fachi. Waliyo mufafa n'ebibyo. Bishi. Tumusajja tutumuzitse tumutaddemu kooti oba kanzu maya kasuuti tayina kyagenze bino bye mubbe engatto z'abafu mu funeral service ne mukyusa ezammwe. Shalom njibe njitwalewa njibe njitwalewa mukyusa mbu n'amasuuti sha kiraya nti ebiseera ebisinga obeerawo nga tumwambaza kuba bambeera abagala bambaza abantu baabwe abeerawo kati mbangenda gitwala. Kati omufumu mwambaza munyambaza boxer. Byonna. Kabagula mpya. Baleta kapya. Doyaga baleta akaku. Baleta mpya mkwana. Baleta banga bakasuku babirese. Bakasuku babirese. Eriwa baleta yakapya. Nakati mwaita muzoba mwatanjagala naleta ogenga mu suit muri mukeberengwe ezaleta kubafu. Mbateeke eddagala. Budget yange eri packed. Eri packed. Kati mumwe basawo ku kimeeza awo. Netukwambaza. Nemulaba nga ali bwerere. Ate obadde aga nkwambaze nga ntunudde eri bwenti. Nina client wange nina okukolako obulungi. Kuba ngobeera client wange. Temumbikako kagundi ka. Akaki. Mundabe nga ndi bwerere. Kikujjako ki? Kinjijjako ki we mba nkulabe? Mutugeye. Mwana nafudde abadde musajja. Bakazi baguma. Jimmy, sirabye musajja bwamwa. Ne mkwano ngwambaza muge yabafu. Tabadde musajja. Sirabye musajja bwamwa. But all in all, nze kasaba nga nkozeko bulungi waba mukyala ne bagala tumbeko ka makeup n'entuula bulungi. Ate ne bagamba mu kunaaza abafu mumanyi bashevinga. Babakira nti akigambye. Of course abagenda kusasula. N'okwata ka sheva. Definitely n'entuula. Entandika omulimu. No shaving omufu. Kinjijjako ki? Oyo aba mufu jesi nti aba afudde n'abadde muntu nga. Kati onkwata kya bolo n'olyokozizze mu bwoti. Anange namwe ebyo basuseeko nga nze. Ate bati. Omufu musajja mukadde, musajja mukulu. Onyomba muleso n'omushevinga. Ate kigaana. Totyamu noga. Nze nno naguba. Naguma. I'm a strong lady. Amulangira kunkwanga mulongoosa omufu. Kasabanga client akinsabye. Bantu abate bakinsabye sobola kikola. Lwaki omufu bw'omuzirika n'ebyoya bye? Ne mu afterlife atambule nabyo. Awo simanyi naye nze kiva ku mukama wange kyaba ngambi. Kyenkola. Si buli kimu ngenda kwetumiikiriza. Ate musaba kuba n'enviiri. Oyina kukonfaminga nti tuzisumulule nti je. Musajja gwe beetaaga zikusaba just bakali bayinza ogaa tustoliko kati ne makazi ne tuzisanirira. Naye omukazi sometimes era tuzisumulula. But era nga family ekoze ki? Yakugambye. Kati omufu omusala okyenviiri like mumutuuza omugenzi? No. Abeera ku body bwe bati. Kati omutwe guba wano n'entuula wano. N'etandika osomera. Nsala like kati nga zino seyeno western ken then osoma busitani n'ozisanirira. Kati omala osumulula omufu oyo katugabe mukyala. Embiro ze ng'omunaazaamu ka shampo. No, I just comb.
jukira bagenda bera mu coffin bwati just comb nezide kinetagisa ate embude ate shampoo ate kinedda Mwe taga shampoo zinazaamu kola ki kasita gwosanirira kyekikulu tiwaliwo nnyo sayansi wamaanyi kuleeta shampoo shallow naye bafa mubageza amatama tufuna abanga ali bwali no it's just eddagala ndoza lyetukozesa lyeribanyiriza ne mugamba amatama family baga bamu ne mu nnyama ennaku zino nashi ne muna kuyogera tujja zirya tuziyira ddala ngazo anna naye mfanyemu challenges nyingi at the first time nga nakatandika 2021 waawo nafuna okusoomozebwa kw'amaanyi. I lost my people, my family. Bafa? No, like bakwevaako bategedde okamufunyo service nga balaba omwana gyagenze si kituufu but nabuuza mubadde n'emirimu badde temutuwa tukole kati nfunye gona nti mwogera nnyo tofunanko mufa kuloosa ayi kubaokozeeko nga ndoosezaki alemevesa oloosa famire alosenze mukazi watu kwatamanyi ekyo kyo sinakifuna challenges nzifunye zoga zino zo sirizeerabira mulimu guno gwenkoze gwali gwaluwa walaba omulambo omuddugavu Sharon, not that. Bagakuba? Baani abakuba? Abeye ngulu. Nabakubira ki? Kati story no yali mpanvu naye na nutshell. Like nga Sharon muona vewa muje Kampala mubirayo n'okola n'ozaala n'ogaggawala baana bali Bulaaya nenge ewamu. Ogene once in a while kati bwe wasa kati bo their claim bagamba mbu oba omukazi yakutegeerera yali akutegeerera like tugenda mwebeki tusimbula okuva erugazi tugenda Arua batwatuuka ku makya twasimbula Sunday ne tutuuka ku makya ku Monday sawa ne batwaniza nga bakatoliki ngeddiini kiringa kangeze nga tubasanze Lubaga kugenda mpaka kasaawe kawali wankulu nga tugende waka tugenda nga bayimba nengamba ngamba desibirabanga tutuuka kati we twatuuka n'amandu ye yasensingirawo because language barrier fe tulya ye n'abitegeera kumbe bayomba bedda manyi bakaaga namani nagamba kansooka enfulume we yafuluma bambolina agweri yalina portrait ye eyabbaawe ey'embaga batwalina bibiri ekyange nekityo ne bamupa n'agweri nengamba supervisor kiraya nti bamukubye yalina kabalance kola ekisoboka omutaasi aba afuluma ne bamuweerawo nenga supervisor timu ga ina fuluma omulambo gukyalo mu motoka kati driver nangamba tofuluma kati nayitudde maaso n'agirookinga kati driver afuluma ku side ye kumbe naye bamuteezi nabagamba byonna mubikole kasitenda lwamu temuzaasa kuba temuba mugenda ku kirala bayomba ne bayomba nze nembeera motoka nengamba kati essaawa eno bakubire mami mugambe tugenda fiire eno mu banozana kati bati bwe baali bayomba nga bagamba omaze ebbanga tojjeno kati bakulesa uniform omukazi yakutegera ebe ebityo nga bibogera mu limira kati twali tuyiranye Arua University kati lecture najja natwala namwandu kati yavuddeko agambye ekadde e Kampala nakubira abaana temujja bankubye agamba abaana tobastopinga kabajje bazike taata waabwe muddeyo naye nga nno tetuziika leero the following day
nga tugenda sula tutya ne babeerawo kati tuba ne tenti zaffe tenti ya coffin baga temugiteekawo maama tebamusuza na mu nnyumba omugenzi bamusuza wabweru nga twali tenti nga weeri nga bamutiguye ekyalo we bamutadde abeeraawo teriyingira mu nnyumba ate nga semaka ate nga kiraga aba yasikira taataawo mu famire kabaali bamukyawa nnyo so ne tubeeraawo embagamba kati what the next kati luvannyuma nnyo ziweze nga 6 ne bajja banaga we sorry munanywa akacaayi ne bagamba kale ne mbamufa sisobola ne baleetawo caayi lumonde ayiko ebikuta biki ne bagaa sijja tulumba aluwa tujja okulya so that's my experience yenasooka ofuna kati luvannyuma nnyo wenafuluma ne bagamba obadde mulina omuwala ng'owonye banza ate namwandu yaziika yamala n'aguma n'abeerawo nga talina kyakola aba najjukira balina otuuka ekiro kyolwo ku Mande so ne tubeerawo but after kuzika negenda successful later on netukomawo tofunyeko kyenja abasajja abakwana kasita awulira mbu okola mufunyo service n'akwesonyiwa binabifuna ddala first time ate byampa nnyo ne buvumu ne ngamba nga abasajja bakwana oli mugamba akola mufunyo service nagenda nomanyirawo oyo red flag ate ba red flag ne wobeera gwe nga mumusajja mukwano as long as nkola nga sigenda kusabiriza nenkugamba omulimu gwenkola gweoyagala onsanga nyambadde shaloma akasuuti omukwano oloze nkola mu banka I have to be open. By the way, I'm a person that is very open. I tell you what I do. Sekweka. Oli olukwana ngo mugamba nkola mufunyo service. Mukwanju vala bocha. Ate by the no number sigambye. You tell me, send me your pictures. Nsoka kusindikira busuuti. Obafunyo service. Otegere nti gwe mulimu gwange. Sigala kugambisa kama ati nkukutekerako n'ebikola. Anti ovala boli single. Kati guno mwaka kyusaamu. Encourage. Ora gamba let's meet up pictures so komwereze bere era ku end ajja kimanya kati okusinga omugamba after nga mazo gwa mu love agende nga nawo jiguddemu heartbreak obera obiroze mugambire what you do era abawala mwenna abali obo ine omulimu gwokola oba okola mbalo bawa mugambe olabe akakalozi kakulu nnyo abala abali eyo omusajja nga kwana mugambe lwaki mba ngenda kulimba kuba kulimba mba sina kyegenda funamu at the end of the day olaba etwesanga kulumbe ogamba oyo no girlfriend wange nemutandika okwebwalabwala naye ngaekimuli gogenda kipikinga ku boyfriend oli nanti aleese ekimu kati oba omuwadde ebirowoozo ki anti bakyafunyo service bagamba muli babbeeyi tatwali babbeeyi nga yemukirowooza tatwali babbeeyi just mwine eyo ndowooza ebbeeyi y'okulinnyisa like omuntu ekimaking okuba nti kya bbeeyi client kyaba ayagala client yasaba amakiribona njagala case bweti kati nze client ajja kujja mubalire quotation yesookerwako bayameka kisinziira nga si musiraamu nyinza kale kinene nnyo nyinza okubalira nga miliyoni kangeze 2.5 nojja nongamba Gloria gwe olaba ye coffee so gizikamu nnyoho nagamba anze sijagala noleeta endala nagala sijagala paka otuka ku miliyoni 8 nagamba njagala eyo waliwo kesi miliyoni 8 of course kesi sorry to laugh towakana kesi jaziikamu abafu nga miliyoni 8 ebateggwawo ebeetya ebamu esi azineza mental nga zirimu fiber mundabiki fiber nga agenda ngayamba ki like bagikoleramu nga bw'ogula entebe kati eyamba ki mufu abafudde no it's bankunyonyola entya kiringa bw'agenda I get 80 millions nga ngula coffin ey'okuziikamu omuntu
kyekingamba nti buli omu alina kyayagala waliwo negagamba Gloria bano nibayambako obuyambi mpeeyo ey'enkaaga kitegeera kuba yeesookerwako nezigenda nga ziri nnya kesi esooka yankaaga webeera bikeetya teri kwadde akagiraasi konna kubaako n'enjawulo era ebaawo nja zikulaga after camera ndagaako tujja kuteekayo kesi abantu babe ku kesi kandi kwezifaana webeera nga bimpeereza otambula ne quotation otambula ne quotation kati olaba kizino katulabe kati eno ebeera ya nnya miliyoni nnya naye nyidira bannaye kwegombesa okufa tujja gibawonya mwe mugirabeko mwana notinga eddakiika ezo eno nza nyimba minisita bano yazika minisita abakungu ba gavumenti ate eno 3 kitundu eno nungi giteekamu omuntu banowenzeego kati buno bwe busookerwako buno bwe bwenkaaga busookerwako kano kankaaga kano eno eri mu kamu bbiri eno gizeekamu omuntu just abantu abamu just funeral service bagityamu eri expensive ate kati ogira okuzimba entaana kati n'entaana era ziri mu prices waliwo waliwo esookerwako satu eno nungi kati kankulage waliwo jimba nenjagala okulaga yaliwo ey'omunaana I think I have those pictures when I be one. Wani gallery ya coffin. Waliwo yangapo yagibere esimu yange nangamba. Ona foda coffin. Kale go snapping antana zokka nga bazimba. Kataba eno. Kati eno yenkaaga. Nite kabakabi. Kabako ne tent eyo. Byonna mbikuwera like no. We have what you call professional services. Nazo zina price yazo. Ni kufini bane price zayo ni internals bane price zayo. Then the transport. Ka transport ya mattering where we are going. Kati ngemi kyana. Kyana bulera wabukanaga. Ye wamwe. Bukanaga. Kyana yezo kujako like 700. Kwa motoka mmeka. Ngwe motoka emu. Etwalo nsanvu otambuza tugussa mugonde oja teri Shalom wala nina kesi ya milioni 8 tendi mukaka zirabezo mama nga matiri bona kanya milioni 8 so wale neze milioni 10 go chali yawo li ku milioni 8 abantu bayina sente Shalom Entevunda. I don't know simanyi kira mutaka nange ninda rangi wedifa eno timu yamwe nga mwambadde amasuuti awo nali gonde mbusia nano ng'atambudde Shalom by the funeral services kyensinza ogifunamu ntambudde keno kesi eringa mu mmekeni bwe bwankaaga busookerwako lwate mwazimba yene ebbali nanti tekwaliko ntaana entaana yali yaabwe yakyalo bali abeewammwe yonoyita baseki abokukyalo bakuzimbirako kentaana eba ya mmeka taana kisinzira waliwo eya selected kyeki kajansi crazy bali ali mama Famaika aha ezo intana ati eyo ye ordinary ordinary eba ya mmeka ordinary banga 1M million nikalabika bulungi ate eno nga nebbali muzimbyeyo akona bebena bibako kano yena ordinary ate eno ndabona omuntu waggulu nya mmekeni jonna katene tiles katene ba mmeka abanga 1.5 kuda waggulu ate eno yali kagundi ka ordinary ako nekiti kaba kabi nja kulaga selected waliwa banake selected kalungi apa nenga funeral service is not expensive gwe milioni 5 nsobola kuzika omuntu nga ne funeral service ku milioni 5
Okay. Osobolera no ddala Sharon. So abantu temutya. You come to me, you approach me, then twin an insurance, by the way. Mukufa. Twin insurance yo. Nganya insurance ngokufa. Abantu no kati bakiyiga Sharon. They do. Emyo ngira omugenzi isima abyogeranga. Ate kyagirimu yali agirimu but much take it. Yali yesasuubya teyabagamba. Goza yali musiru. Kanza ali myaka 2 nange nfuna insurance yokufa. Of course. Mukwano katuyingire enkaga. Katawe nkaga. Like sasula. Waliwo eri open nga so tekazo yagala nga ofira jajjawo tuso okukulira. Omuntu wange. Abaso temekeri open yeyo. Ina amount etandikirwako. So omwezi mbanje ngenda nga setemeka. Eyo why eba open oteka robo ofuni kasende noteka yetano noteka 10 what telling insurance ebera ya yearly buli mwaka naye nebera open kati mwaka insurance okufa metaga setemeka anti okunkola ko nga nfudde kati kankoyo scenario I had my client yali asasula package yali asasula ya million 12 bulide package ya million 12 nenga asasula emitwalo 4 nenga senga aba afudde service mumuwa za million 12 nenga omwe asule ntegedde omwe asule emitwalo 4 omwaka tatendo za nomwaka tegwawera temamugamba omwaka tegunnawera biki era buli kimu buli once nkira ka message and neighbors I don't agree with that. Just no, like I agree with it. Insurance, nature secret na choy. Chenda onto yakola. Okwebaza omusawo mu kuziika. Twagala okwebaza dokita, atuyambye mu kujjanja ata afudde. They have tried. Sharon. Man, I don't like that thing of okwebaza abasawo. Twebaza eddwaliro lya Bukanaga, liyambye nnyo omugenzi. Dage mazima. Like temusubirayo kumwe okwebaza. Era nze mbanga afudde family yange ebazanga abasawo. Why? 2, 1 I've been paying for the services. But yes. Secondly, I've passed on. Then, why are you mocking people? Twagala okwebaza abantu wademmere. Abantu abamere solo bebaza. Emere it's okay. Baba kati futala family cyane yo muntu wafirwa. Family baleta yetoke alese enku alese eki. But by the way it's not here in Uganda. Everywhere. Never bikola. Olaba no outside in Kampala. Ogende ebusiya. Abalese muwogo abalese bichi abenku buli wamu kikola by the so wanowoka ngakira afe nze ntambudde Uganda yonna kati njidambuzi mu myaka 5 gyemaze mu fino njidambuzi naye ekiriwo difference gyendabawo mu culture endala fono tumoninga nnyo naye gende tororo beera mu muziki bakba muziki nga muntu afudde tororo. Watch. Tebalaba kibakabi. Nzijagala ndi banfudde bateekawo crusade batuziikaawo. Babulira abalamu bane mwenenye. Geyena gyeri one mulimu gyagimaze. Mukwano kawala gikaba katambula wali nga crusade yesu. Amutamivu amugambira ekirungi akoze eki. Analinda bisanga nfudde. Galifa. Muso okunzikanya expect zange nyinza okufa ngenda nga sira bagenda. Lwaki munjako specs zange kati oba olabo kyalaba nawe Sharon era nange bajja zinzijako ngandi bwenti nga sikyalaba kati bozagaza kiwali yole balireko engomba zange emubende nga tuzirekayo naffe zange bajja ziteekera wali ebusiika so olwa mu kibuga mama faffe wala mubende bakuziika mbende eyo kiyuni wali abasazi ne Katonda akuleka tali nema Katonda akutuukirako nkona kulwenkomerero nga muzuukira asujukira asooka be Kampala kati kyatuukire mubende kiyuni buli wamu kati gwoli wa mubende ne walugwe tutwala mu kyalo bakutwala ekamuli naye ng'oyise mu district nga Meka kati gwewa wano kabisa akajjanja naawe abantu bava wala temukola nk'omuntu kira naga asasula nga maze okuziika of course babikola era bwe muwamba emirambo
waliyo kyali waffe yafiirwa just kyenkola siva ku ground mukwano otuula olunaku lwe twaziika Isima waliwo kyali wange yali afiiriddwa yafiirwa bbaawe funeral service etuuka tugenda kuzika saa 10 bagamulindeeko bamala clearinga balance bagana okukkiriza mayiti mu ntaano nze nguteekayo mukwano bagana due to the respect paka etwekuŋŋaanyaamu ssente ate endala nze muziika n'entuula bibaawo granti osi bimusobako nga kyabadde asuubira amabugo gaganye oluuse woba ojja me I advise my clients nti when you're coming at least sasulako 80% ku miliyoni katugambe 10 mpaako 8 oba 7 wali ebisigadde bino era sivaawo mukwano n'esatu tuvaawo era ne tubeera naye ne tuzikuŋŋaanya naye mba nfiiriddwa tubeerawo ku ground buba mujja manja baddira kisinziira kubanga sife bananyini company eri balance waba balance ng'ebitabo kagamba muli balungi mulinga ba taxi atannayingira ye customer ayingidde munda twali stage awo tetupakinga waawo naye nga newe yakujje tewabadde stage nolo okuba nti oyingidde munda mukuvaayo twali stage awo naye still nsifunanko kiranti annumye bwakulumye takusasudde. Would you recommend your children okola mu funeral service? Not really. Naye bwe ndifa nga kyebasanzeewo but as per now singa mbadde era mulinawo namugambye mwana wange naye kati wenatuukira ozaalira nga navaayo andindira abantu batiiraawo muntu azze mwambaza mukutwetinga omuntu awali abantu abafanga amaaso mugazza mutya tugazza omuntu afa akankuze ekibuzo kino bafumba saako sipagulu ku maaso ne ku mimwa buli mufu abeera abonidde ato mubasaako ki abafu ffe tulina ebyaffe betukozeseeyo ne mubasaako ggulu abafu kituufu kyeboogera ani yagamba abantu abyogera mbu afu mbasaako ggulu ayagamba gyakola mumunyiga akole bw'atyo eyagamba gyakola ffe tulina ebyaffe era kubanga singa omulaba nga akola ki musaako ggulu omufuna alyoka jjo okuloosa awuuna buwunya ati owoza jjajja tayogera jjajja ndabikira tayogera kumbe funeral service yamusaako sipaggulu edda ssebo omusebe aba ayogera tasaba nga tasobola kwogera jjajja naga shalom amazzi ganyiigira kati edda nga babakozesanga ki babasibanga akaba nga bakusiba kino ekintu amaaso bagakolanga kyabedda bagakolanga baki tebafumba amazzi ne bagazza agabuguma ate emimwa nze nkale tulina ebyaffe waliyo omufaafa nga alina agannyo gati mawunya okukwata agannyo si byange ebya shalom waliyo omufaafa n'ezinnyo nga nezikola ati eziribuwa kati omufu musaako blesses omufu afudde asaamiridde ati wabula sinamufuna oyo naye simanyi era bajaliga tuzimujemu bawaliwo ebintu ebimu nga tukuziika nabyo awo mwana ajja kano kiki kye mutaziika na mufu ni mukamwa amannya ge bakuteekamu mugajjamu lwaki bamugajjamu ate gaba gammwe family lekugamba kyeki kyekugambye nedda kakati family amannyo gange gakwatirako wa bagajjamu lwaki era nina omugwe nagajjamu recent nemuzika nga amalibu no njukira ababeera bamugamuteeka ate oba ogenda boyo bakulaba kala mufu olajjajjayo okukomawa afunta abutama mwana wange amannyo nokajajja ate amannyo olajjajjayo okuloosa amannyo kana amannyo lwaki era abayogera tawuuna buwunyi naawe nempeta tamuzika muntu nampeta antu aba nempeta zaabwe gabwaga ofa kwe kuli twawula bagikugjako nze nkugambye ate wekubanga kyekyo nempeta ogenda naye bagikugjako lwaki mamunjako empeta era wano mu Uganda mulina obulumbulumbu bungi kyekyaki mutaziika na mufu temuziika na mpeta
necklace bintu ebyo ate nga muzibateeka mulafu muteekamu necklace bulingi abibulaya munaye naye ogenda otuuka e Masaka bagamba ate afunga mbazikanye sapule it's just waliwo omukati nti yebanga nange nga teyina ebirala byonna bisigala naye sapule eyina okubaako teekayo waliwo nno newetuzimbira entaana nteekayo Bikira Maria gwokyali ku sapule the statue nga nene like buno busookerwako nenzimba entaana nga wogirabye nkateeka ku mutwe kale nga kiramuyamba ki Maria mubeere dini kati gwe Shalom atalina ddiini ojja kuteekayo nga bwe wasabye tokyamukko onaku ekanogaane Shalom nze sitya natya luli nga nakatandika first time ne kati sityakuka because tafudako birooto ebyo n'olwota omufugo akozeeko ng'akuyita nampitira ki nanfuka akatambaala kange sebo ndi wuwo oba ndi wakikakyo tebasobola ebyo ebintu bagamba mbu era biki ekisooka bwe mba nziise sigenda kuddayo ekyagenda walala ekyagendagenda buyikwetu limbeere sima wuyo ndi busiya towe busiya agenda kunsanga ddi owe mubenda jeddi owe fort kaseese yiiri nkulese yiiri kaseese so just nti abantu ebagamba waba bakati nze bangambako ndi musezi toli basezi abafyu wantu wali bagamba mbu omuntu wange muziike n'akagoye oba n'ekikwanso ate baleme okumulya abasezi babikola nagambe omusezi bajja okumulya amugamba kyatunga ngoye zange client waba bagambe mutwe mu space you live family aga mutwe mu space waliwo abagambe mutwe mu space kole emikolo gyaffe ne bakikola families like bakikola ne tukomawo naye okuziraga tubaawo ekisikadde tubaawo mukuziraga nammwe muziraga mu funeral service family ebibira bya family ebyo babikola tubeerawo ate olwo demba mwamulongoosezza dda okuziraga kyabuwangwa nakumwisako akagondi kinyirikisi then wekubanga wakuzinga ne tutandika omulimu kuba akabaasa n'okawulira mukyazinga bakyazikamu enzika y'okuzinga omuntu n'abulira muli masuuka yenna tukuzinga mu looti ez'omumbugo then netuteka mu kofeni omusajja abeera wabweru mukazi wa munda abeera muki omusajja bamuzingira abweru nange nenjize buyizi bintu omusajja bweru mukazi ye bamuzingira aza kuno muziika temuziraze ama temubaziza abamu application olwani nemubikka tebabiyagala naye suuti eyo kajja bamuzise muntu bemala empewo Masaka muzinga Masaka bakuzinga era ogenda olaba time yakuzinganga nga bamujja mu suuti bamujja mu keesa tetukujja mu suuti naawe badde ki bazinga bati anti bagizingira ku suuti tutuwala engoye zonna zonna zaleese ne tusitekawo sokawo na gomesi jaka amasuuka bwekyo mpaka ku mbugo gomesi nga nyagireese maama anti bantu bangi baleeta lwaki oba ojokera gomesi z'omusajja zibaako ssebo nga yaki zibaako gwe kibuze ku bantu abakulu namuzeyima galajja kkubwe zibaako mba ennyingi zibaako njagala suuti yange anti ekyo abantu bati bajja kuzinga bantu bangi nnyo nzibenzese nole tubazinze naye suuti emwe bemala sigala mu kanzu ye nekooti oba suuti tawulira empewo biri tubibika kungulu ku keesi munda kati weziba nga tezimaze then tukubika kuki kungulu nga tukutaddeyo nga tugenda okuteekayo nga device tenakukkirizaayo teeka kungulu akaseera ako bakutaddeyo by the way nga nakatandika okukola yali worst moment yange omwana alina engeri wakanyigako akapeesa nokkirira omwana abeera enanyiga ka remote bwati
Kirira mpona nogamba kali kyamazima agenze bayi what's ola tubeera ali ng'omufatali omudu agende kati saasira omudu atuuke mirembe twala byonna byennyina twala kyakasharo waliko mukwaya twala omutima nga bakuyimbira sharo muno bannangalira bisawumbwa waabwe nga bantaddeyo obwana bwange nga babeerawo nno ne bakula nenja bakwasa Kristo Yesu tukula lete twakula tukula netubeerawo zoyita balooza mbufe tufiirwa kyetulumwa ate fe abasinga tugwabeera mirambo nti buli wobeera wali ng'olaba kati nze buli wenzi ku musajja nendaba abaana bambi I feel so emotional nga swakaaba nazze kola ndi musuuti ndi wali amumanyi era ngenda nenga amumanyi kumira kunze kyolimu nange nkimanyi just naye ate nkuleka n'okaaba nze nyanyo nendeko omuntu n'akaaba kintu naye omugamba netemukkiriza nnyanja zirika mumuleke kuba kyayitamu saawa eyo mwena temuba temukifiiringa kuba the end of the day mumugume nemugenda mulekawaawo nsegeera so naye nga mukama bwati wabeera ageze enamba yaffe eyamawuzi funeral service lwazo gisaba eyo munaye tomanya basically bandibadde bayita ku yange ngamba eyo enamba yabaagala enamba yo baagala insurance abaagala omumanya ku insurance basically kubanga insurance erimu nnyo omulamwa era abagitegeera abasinga ndowooza abagitegeera because eyamba nnyo nti in case waliwo ebitagwa bitalaze nga toyina sente naye nga te insurance ekuyamba sasa nagamba mama afudde kati oba bali abafino bo bagenda bikolako ebisigadde ffe katuyiribe emmere tesobola bula kulumbe ebaawo ebeerawo akatogo ne kajja naye naku zino temukyafumba butogo twabukendeeza kakyeri ka basmat kakyalomu naye wammwe yewali emiwogo ngenda kufuna insurance kola kubirala nina faamu nina faamu ey'amatooke kuliko amatooke kuliko emmere tejagitema sabagale kiyinza vaayo nga sibuuza Debbie challenge z'ofuna z'ogamba zino challenge nzifuna kyekisinga okukumenya mu kuteekateeka omufu oba omugenzi it's challenges zensooka ofuna nyingi naye kyensobola okugamba naguma kati ne challenges ate wano mukwambaza ano omuntu wano muganda wange nobeerawo n'abasajja swakikola nzeka era sikikola nzeka mbeerawo n'abalenzi ne batuyambako kuba munaye omufu abeera azitowa waliwo lwakwejjakabejja naye kati bano bashalom yali abantu balye bulungi kyamala galyalya waaye buli mwayina kyayagala okulya tobe namugamba takwatako omuntu nga menyo nga tajja mu keesi babeerayo era yesu kitenkanya kati mukola mutya tajja mu keesi nga bafune mujjamu zibaawo mu bizinesi gyokola tobeera kanogaana era erwa naye nga ndudde okukola obeera onyosabira tosabirako ku bantu baffe nga boosaba essaala nasiko kankubuuza nawe osaba kumakya mukama nsaba kirayant gwakola bifune service mukama leero ngande bubi leero nga siinaayo wadde nosaba katonda aleete bakasitoma sigambye baffe wabula ndeetere ate aleeta balamu katonda aleeta balamu buli lunaku newetwogerera oli musaba abafudde ngamba kati kiraya nti awoleyo ngagamba kati batugamba kati oyo agamba tugala tukola tutya katonda akoleki amundeetere sobeerawo nosogala naye mukama nga leero ne wiiki sikikoze kati ate omusawo yakola kikyoka omusawo tasaba waliwo okozeko interview omusawo n'omubuuza ojja omubuuza akola ati tasaba bakira nti abalwadde bajja abatunda keesi nammwe afunye service nga temusaba kyekatonda awulira ssaala zammwe buli omu asaba essaala buli omu mulimu gwe asaba essaala katonda n'amuwulira
kubanga singa yali era tatuwulira teyandituwadde emirimu. So Mukama embeera kiki sinnabitegeera wiiki emperega ozuka nete nosaba nsabira ddala Mukama akwebakira yange gwakola mu funeral service abadda wala wafambi yokusala kumbe Mukama anikula sala yono which is okay yani peyiyo gwasabye ofunikira yange nze mbasi sikusabidde kufa Sharon mukwata bulungi nze nsabe Mukama mpeba client kati yena gwabandeetedde era mwebaza nenkola era kuba okimanyi nti waliyo najja nomala omubadira ekintu naga ngenda kukubira nakolesa omulala kati manyi eba sibizikiyo okitegeera nti ajja n'omubadira bulungi bakubira ne ku mwenda wekeja n'owandika ffe tuba ne notebook tulinga oba bakola mu banka ntubalansinga ddala n'ogikola bulungi n'ogimusindikira ku simu nagamba ngenda kuddira n'olinda 10 ne mugenda okugira ndama I'm sorry saakuddidde nafunye kati wali obufugo kakono gamba n'omufuna nnyimidde tampadde buzibu family nyanguyidde babirayo nga tambadde buzibu nga bukimu kigenze bulungi tulidde tunwedde batulabidde wali abamu nga babalabirira nga like ba service provider nga abalina osobola kumanya bana abafino balidde bana abafino baliwa banwedde ku chai. I respect those clients abatufaako bange naffe batutwala nga abantu ne waliwo kyalo jogera ne bagamba abafino bemulabe abasasudde n'oswalira mu suuti era oswaddeko mu suuti muve mulayini babasasudde lwaki naye nga mukwano tuli mukyalo eyo talina osobola agula kyakulya sente tuba nazo tukama tubali twagalya naye waliwo gyobeera nga ebiriyo tosobola birya kati ate ng'emmere eri nogamba katulye then tugende mu service oba mu maaso owakazindaalo yakikumalako naye nze ondaba ku mutwe gwe nina guno ogw'Abanyarwanda sivaawo nsigalawo mu kasuuti nenswala lumu siga naswala nga nvaamu nga sigifunye emmere oswala bibiri ogijjayo alisi okulemerera nswala naye nga nziridde bayire nze kinnuma okubanga okolya beina nayogera such a statement mbu twabasasudde yes ansasudde ne sina wengenda kujja bintu wanate wewali kitegeera so kuna challenges naye all in all kasitamba nga tukiriza services nawe olumwajja bba waje kusabira which is okay. Sabagala enamba y'essimu abaagala enamba yange y'essimu eri 077 777 91 32 16 777 91 32 16 abaagala omanya ebisingawo about insurance temujja nnyo mini box nga ate musaba birala bamma musabe ku birala tubale ne Gloria yerinnya n'afuka akola mu funeral service yagamba nti sijja kukuula basajja sijja kukola ki kangende enkole so gasuka n'okolera mbeere bulungi musibe bulungi mweraba